tweyanziza nnyo abeekuumira ku eno channel, tweyanziza nnyo ddala. Mwewale okusubscribinga tugende mu maaso. Olwaleero Bobi Wine avuddeyo n'atweetinga n'agamba Museveni came out, yavaayo mu lujjudde n'ayogera n'akakasa abantu, n'akakasa bannayuganda ng'abantu abatali mu buwambe. Bobi Wine avuddeyo n'akyevumirira, avuddeyo n'afulumya lisiti n'agamba lwaki mulimba bannayuganda abamu be bawambye, abaana baabwe, abakazi baabwe, family zaabwe bali mu kukaaba baagala abantu baabwe, lwaki muvaayo ne mulimba abantu tino teri muntu gwe bawambye. Yavuddeyo n'agamba n'afulumya lisiti, osobola n'ozuuminga n'olaba lisiti n'olaba abantu abaabuzibwa kumpi buli district n'olaba oyo amanya gaabwe gaago, osobola oppozinga n'ozuuminga n'ogalaba. Subscribinga ku eno channel yaffe, tugenda baleeteranga amawulire amapya ddala breaking news. N'avaayo n'alagira abantu n'agalaga abantu engeri gye babuzibwawo mu zi drone. N'avaayo kuno kubuzaawo kw'abantu kuleetedde Abannayuganda okutya. Abannayuganda bangi batidde. Almost half of Ugandans are scared. Bannayuganda batidde mu kubuza kw'abantu. Abasinga bagamba okuwagira Nuupu buzibu oba. Musobola olekawo comments zammwe wansi awo ne tumanya, kubanga oluusi nabo bajja ku channel zaffe ne balaba ne basoma comments. Musobola olekawo comments, subscribinga, sharingira ku munno. Bino ebigambo bye njogedde si byange. Honorable Kyagulanyi oba muyite president ow'ekkumi we Uganda yakoze ki? Yabyogedde. N'aggyayo lisiti z'abantu Ekyotera, n'aggyayo lisiti z'abantu Empigi, bonna mu Kampala, Mbale, buli wamu aggyayo lisiti z'abantu abadde bazibabuzibwa. Tweyanziza nnyo abeekuumira ku channel yaffe.